omwana ajja mu lukiiko olwo alete bitano etuweza abantu 2 si gwe mutwalo gwa ssente amafuta gakujja eno Ayo bake bafuna tufuneko ku masanyalaze ffe twabakinga ne Nakaseke mu Kawondolire eri amasanyalaze kolagana n'abantu 2 kolagana ne ssentebe w'ekyalo nekolagana n'emu era nze bwe nava mu Kampala abantu baseka nze chairman nasooka kusula mu kibira mu muti baba abaana bajulisi abantu nga bagamba ndi mulalu kuli ku lusozi kwazza omukyala naye alabika oba mulalu musambwa nze najja okulima nga njagala ankoye okuva le batugoba mu sawuli yaako nayisibwa bubi nengamba bano batugoba kuga tulinga abatategeera ne lwe tugenda okudda bajja tugobawo nenzira ku Nabugabo wacha ku macho omusajja manager nangamba batugobeza amasigiri mu bizimbe nembuuza banamira kubeera muno mu Kampala kanonye gyendaga wano wenkana ki wolimira ati yika zino ziri 8 wavira mu kibuga aliyo ziina azina nalina na 23 weno yenga ndaba okumaintaininga olusozi olusi lusobola nti omuntu ki nengamba kantu oleka ekintu kyensobola okukola najja ndulina era bwe nali nkola omulimu kino nakikolerera nga nkyafumba emmere bino byonna ettaka nalijja mu kufumba mmere nalikolerera so nga ate nzaalibwa mu kibuga naye ate bataata bange abamu bali Gomba bali wammwe nze yiwa Malaka awonawo ye taata wange kati nina akantu ke ngamba abantu nti buli lwobeeranga mu nsi wenoonye teri agenda kukolerera ate buli lwoga nti nze nsigaze ebintu bya bwerere togenda biwangaza kubanga tomanyi nkola gye byatambulamu na gye byajjamu sobakazi nti ekintu kyotuuyanidde mu ntuuyo zo kikuume ng'ekyamakyo kati nze kino kyama kyange obwavu ne bwe bunnuma butya ngamba nkuba kalatti nenga nti kujja ku kyenkya nga nange ndi ku mmeeza ne batugamba ffe abambejja tetukola ne mbabuuza ffe twasanga ebyobwakabaka babigabye biweddewo tuyina kukola ki kali tusoyo mama sibo mbeje kali tusoyo tena musala obacha bwanyaka si wange awo olusozi nalutunda nesigazaako nze kyensobola kino kyennina kyensobola okumaintaininga olidde nkikoze nti okulaba nti kisobola okubeerawo nze chairman bukyanga tubeerawo twafiirwa bakadde baffe mu lutalo mwatta abaana baffe baganda baffe mwakola buli kimu tetwasasulwa era olitakulima nga nti nze nali nfunye ku ssente ya gavumenti ku bino ebintu nti byenkozesa sigifunangako ne Museveni simanyi bwafaanana mu maaso naye nnyina olulimi lumu nti okukola kukweyimirira kantuuseeko era nakyewuunyizza nze sifunangako ku kintu kya Museveni atuuse kaddiwa nga tumulaba tuti naye nga tumanyi ye mukulembeze
ye tubijjewa mwe benyini be babiwa mwe mu byeriira emmwanyi wafunyeyo ebikolo nga bimeka ebikolo 15 byonna wabisimbye twabisimbye nebasigala ebirala nga binnya ebirala tetunnafuna mu kulowooza ko wandyetaaze okwongerayo ate nze siyagala nange njagala okwegatta kwabo be bawanga bulijjo ne babirya nga mmeka oyagala ng'emmwanyi nga mmeka ne bampa ebibiri mbirya biggwawo sya bweri ettaka lyonna lyolabye ne batannasima banasimawo agala kuba tusobola kati senga mutuddiza naffe abantu abeeno wansi ku gulawuni ne tumanya nti ne bwompitakawo nga tonkubidde ejjambo naye ng'omwanyi guwampa nsobola okugunogako endebe ebbiri mba nkyakumanyi okubawa PDM sente mu cash n'okubawa emmwanyi enkoko embuzi mwandyagadde ki nze saagala ssente saagala kuntegeerera nze njagala kumpa kintu kikalu nze nkikwatemu n'omukono gwange manye bwe kituuyanya naye nze akasente konompa enkya ngende nkakyakaze kaggwe waatuuka mmanja obulidde ebyo sibisobola mukyala Nankabirwa ow'amasanyalaze era ne tukola mapping ebitundu byaffe bitalina amasanyalaze mu katikamu ebitundu 7 ku 10 tebirina amasanyalaze yes eggangu wali kilomita eriemu okuva ku kkubo okuva e Busula tebalina amasanyalaze kyevunze kilomita eriemu tebalina ki kakati twakola mapping ya gombola yaffe era ne tubaako ne bwe tutuuse tugenda kukola follow up okuleka nga amasanyalaze naye nga ku luno kino ekiseera tekimalako nga tetulina amasanyalaze yasebumpendi sendoza kibirige okukisinga otusoomooza ebigimusa tubifuna olusinga abimu bakolerera bicupuli naddala ebizungu bituyisa bubi nnyo kiteekamu nobanga ataddemu ate oluyiira kintu kyewabadde olowooza nti kigenda kugimusa ate nekikaza waki kukaza ku mulundi nze nafunira ddala ebikole 300 era byonna nabisimba nembibikka nobibika likodi eyange yali ya 3 era ne bwe ŋŋenda eri nembibikka neteekako n'ebigogo era nfukirira buli lwaggulo era kati olweggulo era gye tulaga okufukirira ekiseera anyiwe zijjidde kyekiseera ekituufu kye mulina ozifuniramu olw'embeera gye twagifuniramu ekiseera ekituufu kiri kyalaga nga enkuba etonnya kuba weetonyere nnyo awo oteekayo teweeraliikira naye kati lwani zikuwa emirimu emingi eddala ng'okufukirira okubikkako ebigogo okuleeta empaanyi olusi oteekeko zireme kunafuwa ere nga sigala ku maanyi ge zaatandikirako 300 bino ebikolo bye wafuna bikumala ebyo tebimalirako naddala wandyetaaze ebikolo nayetaaze ebikolo ebirala nga 1500 ettaka lyo lyenkana ki eryo linjagala oteekako ebikolo 1500 liri mu yiika nga 3 lyonna oyagala ddibunya yammwanyi lina ebidala eriko emmwanyi endala naye wenjagala osimba awasigadde oyagala ebikolo 1500 bwe twayogera ne pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda twamusaba emmwanyi enkoko embuzi n'embizi nga tugamba nti PDM tetuyamba naye pulezidenti we twamugamba ekibuuzo ekigambo kye yatuddamu kyali kimu nti ebintu bijja naye tebalina bannampala babilondoola bintu ebyo nti bituuka ku bantu abalina okubifuna oba ababifunye babikozesa ensonga eyo ffe twagisigaza nga ffe abaasaba emmwanyi ne tusalawo okuleeta enkola nti kye batuwadde kubanga gino 5,000 gyaweebwa ffe abaazisaba era byajjira mu mannya gange tebyayita ku disitulikiti nga bulijjo byayita mu ffe abaabisaba e Busula kyatukwatako nnyo bwe tugamba nti emmwanyi tuziweeyo ate tuleme kukola ki kuzirondoola then president enkya bw'anadda n'atubuuza emmwanyi ze nabawa 5,000 mumanyi gye mwazigaba era abalimi be mwaziwa
bazifuna bazisimba kubanga twakimanyako nti emabega eri abantu nga tebannamanya mugaso gwa mmwanyi bazifunanga ne zikala ne batazisimba. Ekyo ne kireetera abantu ate abazisimba kati abantu bagenza okulaba nga bo bavuddeyo abatazisimba nga bakaaba. N'olwekyo tukoze ekintu kino nga ffenna tuli wamu nga tweyawuddemu omulimisa nga wa gavumenti chairman waffe Owero C3 nga naye waali ne tuteetumiikiriza ffekka okujja mu bantu bano ab'ekitundu nga tugamba nti twagala tulabe be twawa ddala baasimba emmwanyi zino kubanga ekitundu kino nakiwa emmwanyi 25,000 25,000 nga sibamanyi nafunanga mannya namba zaabwe za simu nga simanyi nti oba bayina ennimiro oba tebayina bangi abazifunye naye nga tayina nnimiro. So kyatuwaliriza era twakituulako ne tuteesa ng'abaafuna emmwanyi tusalewo tujjire ddala ku ground tulabe kituufu bye twagaba byagenda mbantu. Y'ensonga lwaki kati tugezaako okulondoola bye twagaba ebyayita mu mikono gyaffe tulabe nti ddala bye baatuwa byatuuka n'abantu bennyini nabo babeera abajulizi nti ddala ebintu bye twabawa byatuuka n'eyabituwa naye amanye nti ebintu bye yatuwa tetwabituulira. Kati twagala tuggulewo system etebaddeewo nti abantu bali mu gavumenti bwe babanga babadde babirya tudde twagala buli kyekifuluma kibeere nga tumanyi kyagenda wano kino kyagenda wano kino kyagenda wano. Ekyokubiri nti bwe twanoonyeza akalulu ng'atusabye okumunoonyeza akalulu yatugamba tulabe ebizibu ebiri wansi ku ground bye batamugamba nti mu kitundu omwo mwennyini tuyina abantu oba mu kibiina kyaffe kyennyini tuyina abantu abatafuweddeeyo kukiweereza. Tulinamu parties 3 abaakireeta omwo Mwengwa ng'ate tukyayagala kibeerewo, abaagala okukifunamu obufunyi eyo nayo pate mweri, abaagala kigwe nabo mwebali. Kakati nga tugamba tukiddemu tukizimbe tuzze tukola ebintu bino tetubikola kulwanyisa bantu wabula twagala tuddeyo ku nnono eyaleeta NRM oba eyaleeta Museveni mu buyinza. Abantu bano baatukweka naddala abantu beeruweero baatukweka emyaka 5 naye olwaleero bw'otunuulira obululu obuva mu bantu beeruweero okaaba n'amaziga twebuuza twabakola ki? Lwaki abantu bano baatukyawa? Wateekwa okubaawo ekizibu ate Museveni kyatamanyi oba abakulembeze kye batamanyi. N'olwekyo ffe abakyayagala kibeerewo abatayagala kigwe gino gy'emirimu gye tulina okukolera ekibiina kyaffe. Ebintu bino tubikola ku bwannakyewa nti gavumenti terina musoso gwetuwa nti mugende mukole ebintu bino, naye tugenze okwekanga nti ebintu bijja ku district ne bitatuuka, ne bijja ku LC3 ne bitatuuka mu bantu. Wekanga kati otunuulira omulimisa olwaleero Katonda atuwadde mu chairman w'eggombolola eno okulaba nti n'omulimisa tubeera naye tumuleese ku ground ayigiriza abantu bano beetaaga sensitization nga tonnabawa bintu. Osooka obabuulire emmwanyi ogisimba otya era ofunamu ki ng'osimbye emmwanyi. Mulimisa ye mwennyini asobola okweyogerera kubanga naye waali ekyo nti tusanze nti eno tajjaayo naye ayinza okuba n'ebimusoomooza bye tutamanyi. Y'ensonga lwaki nti chairman yagambye tugende naye alabe abalimi era abawa amagezi emmwanyi ezo ze twabawadde twabagamba ndi zino emmwanyi baziyita kibooko tujja bakuba kibooko mpaka nga tulabye nti omuntu emmwanyi gye twamuwa ku luno agikoze eki atambudde nayo mu mirembe ate mu bulungi. Richard ssentebe w'eggombolola y'e Katikamu mukisa gwe nnina nti najjira ku kaadi y'NRM. Ebimu ku bibadde bitusoomooza nga ffe abakulembeze ababadde nga tulina bukulembeze nti ebintu ebijja gavumenti byesindika bijja ne bivaayo eri mu central government naye ne bibaako ebiwagamira. Kwe kulaba nti abantu ku ground bw'oyimirira ng'ojjidde ku pate y'NRM ng'ojjira ku pate y'NRM abantu baadde bakulabira mu kifaananyi kiri ekya gavumenti etakola.
tukyusiza tutya embeera eyo attitude y'abantu ne perception eno gye tulina nti nga Afande Ssennoga ne ttiimu bwe ba lobbying ebintu ne babijjayo waggulu eri nze ng'omukulembeze ate owa pate bino bye nnina okukola okulabika nga enteekateeka za gavumenti zituuka ku bantu baffe baziganyulwemu. Ekisooka nnina okukola mobilization kubanga nze nga ssentebe w'Eggombolola nvunaanyizibwa ku bitundu byange byonna. Mobilization nga mpita mu basentebe b'ebyalo. Ekyokubiri nnina okukolagana n'abalimisa department ya production tulabike nga abantu ebintu bino bye bafunye nga tebannabifuna beeteeseteese kyekiri mu mobilization. Tubasomesa tubateeketeeke ebintu bigenda okutuuka nga bali ready okubirecevinga era n'obikozesa obulungi. Ekyokubiri nga nze ssentebe w'Eggombolola nvunaanyizibwa okulambula enteekateeka za gavumenti n'ozirondoola. Ekimu ku buvunaanyizibwa bwange nja kikola nga nkwatagana n'ebitongole nga bino ebya bannakyewa abazze nga Afande Ssennoga ne ttiimu ye okulabika nga tukola ekyo nondoola. Era mu kulondoola kwange ngenda kukolagana ne ttiimu yange ya production, omulimisa, omulundisa n'ow'ebyennyanja. Tulabike nga tujja ku bantu ku ground eno wansi okulaba nga okusoomozebwa kwe balina tukwadressingira ku ground ku faamu y'omuntu kwali. Ekisembayo mu nteekateeka zaffe nga omulimisa ne department yaffe eya production tulina okukola farmer field schools. Tutekewo obulimiro obwo obutono okuva ku byalo ku muluka ng'abantu baffe nga tebannagenda bukalasa basooka ne bajja ne balabiraawo. Era omulimisa nga bw'abazze okulimisa mu kitundu ekyo bonna bajja ku nnimiro eyo ne balaba enkola gye bakolamu ebintu. Then omuntu n'alyoka agenda ku faamu ye n'abiteekesa mu nkola. Era ekimu ku ebyo omulimisa obuvunaanyizibwa bwagenda okukola kukola follow up kuba n'abantu bye yabasomesa baabiteeka mu nkola. Kusoomozebwa ki kwe balina alabike nga abayambako naddala ebimu bye batulaze abalimi baffe ebintu ebifu ku katale bateekamu ssente ng'eddagala olusi n'ensigo. Buvunaanyizibwa bwange nga ssentebe w'Eggombolola kukwatagana wa production naddala omulimisa alabike nga tufuna ensigo entuufu tufuna eddagala ettuufu okulaba nga bye tukozesezza abantu baffe ssente zaabwe tezigendedde awo. Abalimisa ne baganda bange aba production balina okusoomozebwa. Ekimu kye nalabye nze nga ssentebe omujja bwe bampadde budget y'Eggombolola nagenze nga ndaba item ku item. Interest yange esinga eri mu production department kubanga awo we balabira gavumenti. Omulimi bw'aba ali mu nnimiro ye gavumenti emuyambye atuyambye omulimi yeetaddemu ssente. Naye mu kusoomozebwa kwasanga ffe nga gavumenti tumuyambye tutya. Ngenda kukolagana ne department ya production twongeze ku ssente ez'amafuta tusobozese omulimisa n'omulundisa n'ow'ebyennyanja okugenda ku ground kubanga embeera eriwo budget bw'ogitunuulira yaffe y'Eggombolola ey'amafuta ssente ntono era kirabika nga tebajja sobola kukola mulimu gwe balina kukola. So tugenda kukolagana ne department yaffe ya production ne sub county accountant tulabike nga twongeza budget yaabwe y'amafuta mwe muli monitoring and evaluation. Tetuwali kye tugenda kukola omwaka nga guwedde okujja nga tumaze okulaba kusoomozebwa ky'abantu baffe kwe bayiseemu nde bulungi kubanga nagezaako okuwuliziganya n'abo ba department head ne mbabuuza $3 million ze wateekamu wazifuna era nga ne wali actual bakulaga budgeted ne actual nga te even 40% tazifunanga. Kitegeeza okusoomozebwa okwo abatasobola kugenda mu field tugenda kwongeza amafuta abantu babeere nga babasangayo. Omunnayuganda omutuuze wange wekatikamu gavumenti agirabire ku nnimiro ye nga waliwo ekyenjawulo kyagituusizaawo. Nze Mumbejja Justin Nakaayi ndi mulimi wa mmwanyi ntuula ku mutala gwange bayita Gulama. Obuzibu bwa byonna kale ng'ensonga enkulu ne bwe nandibadde nga nnimanyi era nga n'ebyennima bibeera ku mulembe. Ekisookerwako tetulina mazzi. Ekyokubiri amakubo mabi. Bwe nabanga waliwo ayagenda okumpa ssente osobole okuyita mu bwangu omumotuukako n'ekkubo erikutuusa awaka w'ogenda okujja emmwanyi nalyo lya bulumi. Nayo nsonga nkulu. Ekyokulala ebigimusa era ffe tubyegulira ne weeteekamu ogamba kanteekemu n'okola obusobozi obwo bw'oba okoze eki bw'oba osobodde. Mpozi n'ekyokusoomozebwa ekirala kyakawuka. Tulina akawuka aka buli kika ke tutategeera bulungi
tuyina akawuka akakaza obuti, tuyina akawuka akali amakoola nako tukayina. Lwakuba nti kale katugenze tuyitetenkanya nga twebuuza ku batunda amadagala ne tusobola okufuuyira ekikaata kino ekijja ekikola ne kikaza emmwanyi. Waliwo ekintu ekijja ku mmwanyi kwennyini ekizikaza, nakyo badde tutera okukifuna. Naye olwokuba tugenda tutetenkanya ne weesanga ng'ate eyo sizoni ogiyiseeko ng'ekyo tokikoze eki tokifunye. Nze mu kujja kwange ensonga eyasinga okunguzisa ettaka, nafuna okusomoozebwa kunene nali nkola mu sawuli yaako. Olunaku olwo nali nategese ebintu nga bingi ebya woteeri. Ebintu ebyo baabiggalira munda ne batugamba nti tujja kuyingira akatale baakawambye naye nga tetutegeera kikiddako. Era ebintu ebyo byafa byonna, tusigala amabanja amangi ennyo agakulwaza n'okukulwaza. Kati enkeera bwalwo nanoonya ekifo nekifuna awo ku Nabugabo. Era nentandika okukola nenkola okusaasira kwa Katonda sente nenzifuna. Naye nga omutima gwange gugamba nti kati era bwe naabeera wano ne bajja ne bamenyawo bagenda batusindiikiriza. Lwaki sinoonya ttaka nendigula neŋŋenda nensobola okulima? Nze nakula ewaffe tulima ewa ssenga essemuto, twakula tulima. Nze nsobola okulima era kuba twanoganga n'emmwanyi nga ssenga wange azigula ku miti. Neŋŋamba lwaki sigenda n'ekirooto ekyo? Wakati mpulira nkooye sikyayagala kuddayo mu Kampala nze kukola ebyo bintu bitategeerekeka, mbikooye okungoba. So nti nebaza Katonda nali nyinawo obusente bwange, saabwewola mu bbanka, saakola ntya nenzija. Kale amabanja bangi amatono ge nali nina, ng'era naawe bw'omanyi nti mu bizinensi temubulamu kusoomoozebwa, nayinanga zirooni. Nali mu fawulu, nali mu Pride, naye Mukama nansobozesa looni zonna nendeka nga nkoze eki nga nzisasudde ne mmalirira nenzijja. Bwe najja tewaaliwo bizimbe, natandikira mu muti awo. Ne bagamba wano wazze ku lusozi omukazi omulalu n'abaana, nyina abaana nga nsula mu kantu bwe kati awo wabweru. Navanga nga nenzijja nga nennima nenzirangayo ate Kampala. Olwo sinnasimbulira ddala paka lwe nasalawo nenga nti essaawa nkooye kangende oba nsiibanga njala oba nkola ki. Naye ssebo ebintu si byangu ate buli lw'obeera nga olutalo olunywereddemu owangula. Kubanga nze saafuna yaddampa enkota y'ettooke nga nzize kuno, yadde endu y'ekitooke saakifunako. Naye olw'obumalirivu bwange Mukama yansobozesa okutuuka ku buli kimu. Sirina bbanja, sirina ki, mbeerawo bwentyo ne neerandiza. Oge wasulanga muti embeera eno yakubeera? Embeera yanyigiriza nnyo kuba nalina abaana. Yo yanyigiriza era abaseka ne bagamba oyo yaggwamu. Omulaba alinga na mulalu, yo yampisa bubi. Oluusi navanga ngaeyo mu nnimiro nensanga embwa zinywedde obuugi bw'abaana abimpi, mmere gye naleseewo embwa zigiridde, ne tubeerawo n'obulamu bwe tutyo. Yo yampisa bubi era saagala nakuddamu kujjukira mbeera efaayo kubonaabona nabonaabona. Naye oluvannyuma ate nga n'abantu kuno bampisa bubi, ebisolo byange babitema, ente zange bazitema, ebintu bwe bitulaike. Kale nga si birungi. Naye era nenguma nga nekkuba eryo okulifuna nkyama enzije wano nga tebaagala mpitewo era byali bizibu. Ne mbagamba akasita ekirungi gwe muliko gwe mutawaanya, ndi muyivu. Nze nja kubakuba mu mateeka, teriyo ttaka lye batunda litabeerako ki kubo, nze nja kubakuba mu mateeka. Kati awo ne banvaako. Beera bampitanga kyereeta, kati ono kyereeta. Nga n'ettaka batandise n'oddinyaga eyo balibyeko yiikaazi 6 paka lwe nagamba asifa lwa ttaka yagala okulima ndi omu. Olwo olusozi nendutunda nensigaza kye nsobola okukola okulabirira. Wano ge wajjawo ddi? 2010. Kati kiki kye yali badde agamba babeekubagiza nga babagoba mu kibuga? Nga alina waasobola okudda ekintu bwe kigaana okita tokifiirako. Tufiiriddwa bakadde baffe, nze nafiirwa baganda bange mu lutalo. Museveni yatandika nabo bonna baafa, bataata bange baafiira mu lukoola. So kati ebintu ekintu okita, ekintu ekisobedde wano kwe kulemera ku kintu n'otokivaako.
kubanga gavumenti bwe bukeera enkya gavumenti nega nti awo walina okubeerawo oluguudo ne bwe giriba emyaka 35 ng'eno evuddeko neddako era oluguudo olwo olugenda kubeerawo. Kati ako akantu kalemye abantu okumanyaako. Owulidde? Kati olaba amalwaliro g'emulago, nze nzijukira nga ndi mwana muto basenga ffe baatunyumizanga. Ezo mulago zaali pulaani za Muteesa. Obote n'azisangawo. Obote n'azimaliriza. Naye nga byali bya Muteesa. Kakati gwe ekintu bwe kiba nga oluusi kyaliwo mu buwandiike mu pulaani oba nga kyateesebwako gwe ne bw'onoogamba nti ojja kwekalakaasa otya. Kubanga gwe oluusi oyinza okuba tomanyi kyamunda. Ate mostly naddala ebiwandiiko ebimu ng'ebiri eyo munda mu gavumenti tuba tetubimanyi. Ffe tulaba ebyokungulu naye ng'ebyomunda tetukola ki? Tetubimanyi. So nti kyenjagala okugamba abantu ne bw'oba mukyala osobola. Tekikyaliko nti omukazi tavuga takisi naawe ogivuga. Bwe kiba kijja okisika okitegeera. Kubanga okukola kubeera mu ki? Mu mutima. Teri ssente zibeerawo nga za bwerere. Ate mmwe abamu mufunye ne ku chansi nti muzeeyi mmwe abawadde ku ssente bannaffe muziridde naye ffe tetulyangangangako yadde ku ssente ye. Yes, ffe tetulyangangako nze ssebo mwannyinaze nze siryangangako yadde 15,000. Era nze lumu wali wano eyajja ano mwandeetera akasabbuuni mbumulone namwe nze tomanyiira. Kubanga nze akasabbuuni k'ogenda okumpa tekasobola kulabirira famire yange. Owulidde ddayo n'akaki? N'akasabbuuniko. Owulidde ate gwe tondaga gwe njagala kulonda nze mutima gwange nze mmanyi gwe nyina okukola ki? Okulonda. So akamwanyi kano. Tumanya nti kati bwe tufunayo akasa bwe twera ne tukuŋŋaanya tusookayo kasa ka mbuzi. Okay, ate kalungi nnyo. Kati akasa ako katweyimirira. Owulidde kayina engeri bwe katuula katuulira ddala. Kati kasebbuuka mpola. Kati ako ne tukakozesa wadde waba nga tetunnafuna mmwanyi ezo. Ate kalimbo w'enkoko mulungi naye aggwamu mangu. Denga kkirira. So wali walinganga kati atakkirira obukkiriza akaserengeta. Okukirira ng'enkuba yakatandika okutonnya tuleme kubeera mu mbeera bweti olunaku mu budde abantu baleme kubeera mu mbeera bweti buli lwogireetanga lwakuba nti zijja leeti so ate n'amazzi tetulina emmwanyi bw'eba sizoni ya wano nga tulina enkuba etuwenga ku nkuba abantu beetaavu okusimba emmwanyi zino naye esizoni mwe zijjira obudde bwe zijjiramu timing eyaffe yetu yetutawaanya timing olwaleero yetutawaanya yesalawo ono kyagenda okukola mu budde ate ekozisiika tunoonya noonye naye olw'okuba abantu zibatuukako nga bali mu bwetaavu bwa kusimba mmwanyi then kyeyo kitereezebwe kakiteeza muyina okutandika osimba ne tulageko ne ku zino enjawulo eriwo ate yeri abwe neeri wano ajja ziwetera
tajja zibwe tezijja zinogera ku madaala mpozi. Twetaaga gavumenti eyongeremu obuvunaanyizibwa okuyigiriza abantu batya bwe kusanga ebizibu ebifaanana nga bino. Oludda eba ewera fuuti 10 n'oludda abantu emmwanyi nsimba ntya emmwanyi evaamu ki tugibaagazise okuba nti baagala emmwanyi bagisimbye naye kati obutakola ki obutafuna mmwanyi eno. N'olwekyo tusaba nti gavumenti eddemu buto tujje nga tusomesa abantu bano ennima y'emmwanyi eyo simbe zonna zimalire mu ttaka ate nga space gy'ayina nki naye bw'aba yasomeseddwa amanya kiki ky'ayina okusimba obulabe bw'alina okufunamu mu kufuutiika na kufunamu okungi kuli luddawa nga takoze eki. Twesiimye nnyo okulaba nti emmwanyi zino pulezidenti ze yatuwadde yadde sizoni ya musana naye abantu bafuddeyo kubanga basangiddwa nga bayaayaana bayonta banoonya emmwanyi zino ebinnya bikadde babisima dda gavumenti eraganya tunaabawa neetebawa. So this time tusaba nti ekintu kino kigende mu maaso tubeere nti emmwanyi zijjira mu season abantu bayaayaana bayina ennimiro zaabwe mwe basobola ozisimba then tugende nga tubongera tuzibaagazisa. Ekitundu kino ky'abalimi ba mmwanyi okusinga nti twandibadde ate tukyongeramu amaanyi neze twasangamu mu biseera eby'olutalo ezimu zikyalimu. So bwe ziba zaayonooneka mu lutalo luli kati olwaleero kye kiseera tubaddize emmwanyi zaabwe tuziddaabulule. Abakulembeze baffeeyo nnyo twesiimye nti ffe olwaleero tutambudde n'omulimisa chairman wa Gombololo eno naye tuli naye tulondoola ebintu president byawaddeyo nga bwe yagambye nti ekisanja si kwebaka. N'olwekyo naffe tetusobola kwebaka ffe be yabiwa tugenda bigoberera mpaka lwe binaakola ki lwe tunaalaba nti abantu bavuddeyo. Abantu bayaayaana naye okubibatuusaako kye kizibu. N'olwekyo enkola eno tusuubira nti ebune wonna abantu buli gye bawa ebintu bagende nga babigoberera. Tusuubira tujjukira president ng'agenda yatugamba tetulina bannampala. So this time twagala tufune bannampala abatuufu. Gavumenti etuterewo bannampala abatuufu. Bwe baba nga batuwadde emitwalo 5 olwaleero tutandikidde eno tugenda tugigoberera tulabe buli mukulembeze ali waali twagala tutambulira wamu tulabe ekintu kino bwe kinaatambula. Obuzibu nga ffe abalimi bwe tusanze mu biseera bino nti batuwa omwanya obudde buyise omusana gwaka tutawaana nazo okuzifukirira kale singa emmwanyi zino bazituwangayo mu Gwokubiri mu Gwokusatu kiba kitwanguyira okuba nti emmwanyi bwe bagisimba ejjiramu mangu olw'okuba nti enkuba ebeera nnyingi. Naye ebiseera bino kati tugenda mu mwezi gwa 7 gubeera mubi enkuba ebeera ya bbulabula bwetyo tebeera bulungi nga emmwanyi zisimbibwa okuva mu Gwokusatu oba Ogwokubiri emmwanyi edduka buddusi kubanga enkuba ebeera nnyingi. Ebiwaanyi ebyo nabyo tugula bigula oluusi tugenda ne tubigula eyo bannaffe tusobola bakuyita kuwembera netuziwembera era bwe tuziwembera kiba kitwetaaza ozifukirira naye bw'oziwembera n'otuzifukirira era zikala olw'okuba nti omusana ebiseera bino guba mungi. G'amazzi mugajja amazzi tugenda eyo bwe tutyo ku borehole oluusi mu nzizi bwe zityo naye nga borehole ziba zituyamba. Borehole kati wofaawo zibadde teziriiwo waliwo ekibiina ekyazitwala nga kyetaaga ssente ate okuzza ennankani payipu. Lines ng'era ekyawulamu layini bwe butafaali bwe ziba zirina okusinziira ku bulala buzireetera embala yaazo esayizi y'empeke n'ebirala. Naye bwe giba miyembe gyonna oba olina kimu nti olina muyembe ogukula mu nkula y'emu. Kino ekika kye tulina kyonna we kuba kugaziwa zigaziwa kyekimu n'ebirala. Kitegeeza ki bw'onaaziwa ebbanga ettono erinnya robasita liva mu kukula nga ziwanvuwa
n'okugazibwa robusting. Kati mu mbeera yaazo ziba zetaaga space ewerako. Buli we ziba ne space entono kye zigenda osinga okukola kwe kuwanvuwa nga zigenda waggulu nga zinoonya akasana zikole ekibira. Buli we zikola ekibira tulina ebizibu bingi ebijja n'ekibira ekyo. Ekisooka tulina akawuka akakaza obutabi bw'emiti. Kaagala nnyo emmwanyi eri eziyidde ekoze ekibira. Then tulina n'endwadde endala ez'empumbu ze tuyita fungal diseases ezaagala ennyo obunnyogovu. Kitegeeza buli obunnyogovu bwe buba bungi ng'akasana tekayitamu bulungi, endwadde ezo zigenda kutawaanya nnyo. Mu ndwadde ezo mulimu kino ekibabula empeke, ekikaata ekisinga tutawaanya ennaku zino, kimukuzo, kirwadde kya mpumbu, kyagala nnyo obunnyogovu. N'olwekyo emmwanyi eno twandibadde tugiwa ebbanga eddungi. Zandibadde fuuti 10 ku 10 okuva kikole kimutuuka ku kirala. Buli lwotaweza fuuti 10 ogenda kendeeza ate matabi. Tegerekeka. Emmwanyi yaffe eno ku fuuti 10 ku 10 yandibadde ina amatabi 3 oba ameka 4 tesukka waawaana ekitone nnyo 3 osobola okujja amakungula amalungi. Kati gy'okoma okukendeeza ebbanga gaba galina okkendeera ereme kukola kibira. Gye wandibadde olekera amatabi 3 olwo ogenze girekera 2. Buli wogirekera 2 amakungula gegenda okuwa gagenda kuba matono okusinziira kweyina ameka 3. So n'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo ebbanga lino ne tulikuuma emmwanyi yaffe nebanga esobola otuwa amakungula amalungi ate nga nayo tetawaanyizibwa bizibu bijja na kuziyiira. Kyekyo mukama wange. N'olwekyo nsaba obanga okyayongera okusimba ebbanga eryo tulitwale nga nsonga nkulu. Tulina bannaffe abazze ne spacing gye bayita Brazilian spacing fuuti 5 ku 10, 3 ku 10. Naye yonna bw'otuukayo gyeri balina ebizibu bingi nnyo. Ekizibu ekisookera ddala akawuka akali obutabi mu nnimiro temuvaamu bbomba. Ssaawa 4 baba bafuuyira. Naye jjukira eddagala lino lye tukozesa mu nnimiro bya bulabe eri ebirime naffe abantu singa tuba tetulikozesezza bulungi. Kati ojja kwesanga nga omuntu ono alina 5 ku 10 ekinene nnyo nga buli wiiki 2 ajja kuba aweeka ebbomba. Naye buli lw'oweeka ebbomba eyo eddagala lino ekisooka buli lwe tufuuyira tulirozaako mu kuwunya kwalyo erituyiikidde nga tufuuyira n'ebirala. Zezo endwadde olumu ze tusanga nga tezituvaako olw'enkozesa y'eddagala. N'olwekyo tufuba nnyo okulaba nga tukendeeza enkozesa y'eddagala naye ate ebirime byaffe bikule bulungi. Kati gwagenda ogisimba nga yakumukumu ogenda kuba wa ddagala nnyo. Ogenda kwekanga ne makungula g'ofulumya mufulumiramu eddagala. Tulina ekika ky'eddagala ekisinga okukola obulungi kawuka ako kye tuyita imidacloprid. Naye kati ate kizuuliddwa nti ate mu makungula gaffe kifulumiramu nnyo. Kivudde ku ki? Tufuuyira nnyo okusinga bwe twandibadde tukola ki? Amabanga gano amalungi gagenda tuyambako teerawo endwadde n'ebiwuka embeera etabisobozesa kubeera mu nnimiro zaffe. Kati gwe bw'onaateeka amabanga ag'okumu ogenda biteerawo embeera ebisobozesa okubeera mu ki? Mu nnimiro. Kitegeeza olina kubirwanyisa ate nnyo naddagala. So bakama bange kaweefube kati gwe tuliko wakulaba nga tukendeeza enkozesa y'eddagala tulikozesa kitono nga tuteekawo embeera ezikaluubiriza endwadde n'ebiwuka okubeera mu nnimiro zaffe. Embeera esookerwako ya proper spacing, amabanga amatuufu kikulu nnyo. N'olwekyo kijja tukola bulungi ng'ogisimbye ku mabanga ago amatuufu tugezeeko kendeeza ku bizibu bye tugenda okusanga mu maaso. Gwe mu musiri gwo guno nze ku mwanyi kumwatanga ofuna kikumwata ziba eri wali zonna wazisimbye ate neyekange nali manyi tiwana mumala naye nekusanze nga wano tiwali sifunyeewo wayo naye gye n'akasaawa kasooli nayo sifunye nayo mukulowooza ko wandibadde osobola kulabirira mmwanyi zenkana wa ennimiro yo etwala bungi ki obw'emmwanyi eno yonna ne wooyina yandyetaaze wendyetaaze mmeka zino
kuzino emmwanyi mbuuza mmwanyi wetagenda okwammeka endokwammeka okusimbayo wonna woowulira nti oyagala okusimbawo bibiri ebirala bibiri ebirala byensuubira okujjuza gonde Kamani nsabako ku linnya lyo Muwonge Moses. Kuliko akatulika kano kalaba kayiwa kateeka wano bene kane kafukirira kuti omwanyi eri be kati gabeera gagenda mpola kibeera kinyamba obutakola ki obutafukirira buli kiseera nyinza okuyisawo olunaku nenteekamu. Lwaki okozesa akacupa kano? Nsonga ki ekuleetera okukozesa akacupa kano? Anti olw'embeera eno y'akasana nti n'akasana kano emmwanyi wazifunira mu bwankuba obutali bwankuba kati benabe nagisimba bwenti nensuubira nti akacupa kano ko kajja kunnyamba okufukirira emmwanyi. Wagisimbirako akaveera kenakuwerako ofube emmwanyi yaffe eno oba osobodde kufunayo bigogo oba bisubi obikkeko wansi awo anti amazzi ago ngayiwako lwaggulu kati wano emisana nebekayakazi bujja bugubu buli bubeera bukyali olw'ebiwanyi biri katali twongereko bwongezi ku bisubi wansi awo oba bigogo mubeere ng'ate omusana tegukyakola twakikolako naye ekyebigogo nakyo nekyo tukikolako n'ebisubi netubikolako naye omusana gunagenda okuggwayo okwaka nga talina amuwadde ekikolo asigaze mazzi ako ebigogo ebyo biraba kitange senga bikalirira ng'ekyo kati raba kikiro kiraba kati kino mwamube enkuyege zigenda ne zibeera kakolo kali ne zikalya kakati maama kasana nga tobisse kya bulabe nnyo olw'ensonga nti omusana buli we gukuba wansi awo ate ebbugumu erisituka atabisse yandikusinga atafukiridde yandikusinga so tufube nnyo tulabe nga buli we tuba tufukirira tuba tubisseewo. Enkuyege nezijja neziri emmwanyi nga wano twali kiswa nemeresinga tuzirambiswa nenkuyege zijja ziva bbanga ki kino ekyagisa ky'okuziiza enkuyege ezo okuva eri wano ku saitwa ezo entambuzi tukola tutya enkuyege taata yo tojja tesobola mwatwalako namuziri nina ezo nnaka tunoonyeze ku ddagala erisobola okulabirira emmwanyi zino. Nga tuli mu zino kati luli tubadde mu zino. Erinnya Muwonge Moses wane Gulama. Okusomoozebwa kwe nnina mu mwanyi zange zino nina ekirwadde kino kyeki obuntu buno obulaba si gundi si nkuyegge naye buno butini nga sobola okubulaba kuliko ko buubwo bulinga obuwuka buubwo bulinga obuwuka butambulamu obwo bwe bulimba emutinga guno ne bugumbako simanyi oba buukatikaati ate sinnamanya bwe bulwadde obuli wano obutawaanya abalimi baffe kikuyege buuka obulaba buli awo. So emimwanyi gino n'olwekyo twetaaga batuyambe bakama bange kiri yezimba yonkuyege kati buno obulala ate bwo butambulirako butambulizi ne bugenda
buno obulala bwolaba ekisinga obuleeta bulinga bumunyeera ne munyeera yennyini era osobola okumulaba nga kwali ekisinga oleeta oyo munyeera wabaawo obuwuka obulala obuli ku mmwanyi obunyunyuta omukyuzi butera kuba bwa bika bibiri watera okubeerawo obukwatako ng'obugirigimba obulala buba bweruyeru nga bulina oluvuuvuvu kati obwo bubiri we buba buli we bunuuna emmwanyi waliwo omukyuzi oguvaayo bujjamu omukyuzi bwe bujjamu ebirungo mu mmwanyi bwo bwe buba bufulumya obubi bwabwo bubaamu engeri ya lusukaali kati buno obuwuka obulinga munyeera ne munyeera ebyo ebikennembi biki buli we bijja ku mmwanyi biba binoonya lusukaali obuwuka buli bwe bifulumiza tegerekeka kati lusuka buli we bubaawo buli obunuuna obwo obuwuka tebubulawo ne munyeera tabulawo ng'anoonya olusukaali tugenda kukola tutya ekisookera ddala obuwuka obwo obunuuna omukyuzi bwagala nnyo enzigotte n'ebisiikirize tebwagala kasana kubanga bukakoonako kitegeeze mmwanyi yaffe buli weba mu nzigotte ey'amaanyi bitooke bingi miti mingi kyabulabe kitegeeza tulina okuteekamu ebitooke naye ku mabanga amatuufu fuuti 2 okuva ku kikolo ekimu tuuka ku kirala naye ate ne ku bikolo kwennyini tufube okulaba nga ebikolo ebibaako ku kikolo ky'ekitooke bitono bana tetusukka bikolo 3 kati twesanga nga wasimba ekitooke ekyo mu mmwanyi fuuti 2 n'okisanga kirina abaana 5 ne kiteekawo ebikisikiriza ekyaki ekyamaanyi gino emiti egimu ng'emisizi fene ovakado biki n'ebirala ebikola ebisikiriza ebyamaanyi ate bibeezaawo n'akawuka akali obutabi so tulina ogikendeeza mu nnimiro twetaaga ng'emmwanyi akasana kayitamu bulungi n'empewo eyitamu buki bulungi eyo embeera ekalubiriza obuwuka obwo okubeeramu bwe tumala okuteekawo embeera eyo ebukalubiriza nga tulyoka tuleeta ku ddagala eddagala lye mbadde njogerako wali ery'ekirungo kya imidacloprid likola nnyo ne ku buwuka obwo obunuuna omukyuzi kubanga eddagala eryo bw'olifuuyira ku makoola kuno liyingira munda mu sisitimu y'emmwanyi akawuka kali bwe kaba kanuuna ne kanuuna obutwa ne kakola ki era we likozeseddwa nabwo tebubeerawo kitegeeza okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja litya limu n'olutogenda kululaba kubeera ekirungo ekyo kya butwa nnyo ku nkuyege nolwekyo bw'obanga olikozesezza bulungi ogenda kugoba ebirwadde ebyo ate okugezaako bikendeereza ddala kuteekawo mbeera etabisobozesa kubeera mu nnimiro ng'okendeeza ebisiikirize mmwanyi yaffe ogisimba ku mabanga amatuufu oba waguligatta bwegatta gavumenti nga mmwe abalimisa mutukoledde ki kiki kye mutunoonyezaayo ku ddagala erisobola okutuyamba eitha nga lya ku ssente kubanga mu maketi tugula eddagala ng'omanye oguze eri naye ng'oguze eriringa aze eddagala bagende mu kitundu gundi bwe bajja okufuna eddagala ettuufu oba bwe babaayo kampuni ekozi y'eddagala oba balituwa tubeere nga kyetukola bakitwagazise agula eddagala ye lyeyeetaaga okukozesa muki mu nnimiro so mu layini eyo abalimi bano gavumenti ebasapootinze nnyo era tewali afuna ssente mu parish model nga tasose kuyita mu misomo gino gyonna tubasomesa waba wammwanyi okuva lwagisimba mpaka lwagikungula kitegeeza eddagala lyonna agenda alikoze eki alitegedde sijja kugaana lyerina ekyokubiri tutera okufunayoko ku ddagala okuva ku district naye eddagala lyetufunayo liba ttono nga lya demonstration kulabirako kugezesa omuntu ne tulitwala ku balimi aba model farmers n'alikozesaako bwe likola obulungi n'abalala ne balabirako ne balisobola oddigula balikole ki balikozesa enkola eyo weeri naye tufunayo katono ddala tusobola ofuna tugeze liita 5 mu ggombolola naye ng'olina abalimi abasukka mu 1,000 n'olwekyo tubadde tufunayo ko ba model farmer mu bitundu ne tubawaayo bagende ne bagezesa okugeza emabega awo twafunayo ko ku Galil ali oyo gwe mbadde njogerako alina ekirungo kya imidacloprid ne tuwaako abalimi abasobola abakola ng'ekyokulabirako ne balikozesaako kuno kusaba kwange eri ggwe omulimisa nekye Katonda yatuyambye ne tutambulira wamu nti abantu b'eggurama ku kye tulaba bandibadde ekyokulabirako kubanga emmwanyi bazirina
tubawadde naye tusanze bayina kati system eddako oba omulundi oguddako nabo tubateekemu mu eryo lye muba mufunye eryogezesa lijje wano kubanga wano tulaba nti waliwo omulamwa bakozi kyetwabawa kyekyo kyetwabawa baagala emmwanyi oyinza obbawa emmwanyi